Bana imotoka eganyo siba simanyi imotoka esimu yange ndali ho kamba soko vai abantu subasana enfuna akamulu ensonga akasajja katumanyidde nnyo kayogera ensonga zaako nti kalinayo kalumizibwa obulwadde tikasaasidde bakazadde kibinya ekyo kibinya abantu banyiivu nnyo naye katukirize olwokubanga amateeka tugagondedde katulabe ekinaddako enkya Bana imotoka eganyo siba simanyi imotoka esimu yange ndali ho kamba soko vai tuli mu kooti wano Egaba mu kaseera kano omwawaabirwa ategeezezza kooti omwawaabirwa ategeezezza kooti nga ye bw'ateewulira bulungi okweyongerayo kooti ng'egenda mu maaso tambula bwakudda mu maaso ng'odda mu maaso kati essaawa zino wetwogerera omwawaabirwa agambye teyeewulira bulungi era kooti eyimiridde ne batwongerayo paka olunaku olw'enkya ssaawa 3 ez'okumakya kusinziira ku omwawaabirwa Okello Nyumu ategeezezza nti ye teyeewulira bulungi nnyo nnyini ddala ategeezezza nti ye teyeewulira bulungi era nga boolaba bamukwatiridde okulabika nga bamutwala so mbeera bwetyo bweri oluvannyuma lw'omuwawaabirwa okutegeeza kooti nti teyeewulira bulungi mu kaseera kano oyo aggiddwa abo atwaliddwa mu kaseera kano ku Celebrity Track Butereevu wetuli Najibu va mukubo genda eri essaawa zino omwawaabirwa agenda kuba atwalibwa mu kaseera kano mu mbeera eno ekifaananyi kye tukuweereza jangu Najibu jangu ekifaananyi kye tuyinza okukuweereza mu kaseera kano we twogerera kooti ewuumudde lwa nsonga nti omuwawaabirwa teyeewulira bulungi mu kaseera kano Butereevu live Celebrity Track Extra Celebrity Track jangu Najibu Celebrity Track wetuli essaawa zino waliwo bbaasi gyewaleese so mbeera bwekyo bweri ebyokwerinda bibinywezedde mu kifo kino okulabika nga atwalibwa mu kaseera kano so
butereevu nga tukuweereza ekifaananyi kino. Kaseera kano bwe tuli wano nga tukuweereza butereevu live ensonga nga bw'oziraba n'okutugoberera. Tukuweereza bwe twogerera wano ebyokwerinda byenywezzeddwa poliisi amagye balimu kuba nga bamufulumya okuva mu kkooti olunaku olwaleero. Balimu kuba nga bamufulumya okuva mu kkooti naye obunkenke bwo bungi mu kaseera kano. Obunkenke bwo bungi nnyo nnyini mu kaseera kano. Wano we tuli mu mbeera eno yonna nga tugezaako okuweereza live updates. Eyo bbaasi etutte omwawaabirwa mu kaseera kano erigezaako kubanga efuluma kuva mu kifo kino bwe tubadde mu kkooti ng'etudde kati bwe twogerera bbaasi egenda kubanga esimbula nga eva mu kifo kino right about now. Era we twogerera egenda okubanga efuluma bagezaako agenda kuba bamufulumya. Jjukira nti emmotoka yamuleese ku makya eyakutuse buleeki neyita mu bantu wali nebatonera nebasaaba kati bbaasi ate kati tutte kaseera kano. So embeera nga bwogiraba najibu jangu eno maaso embeera nga bwogiraba mu kaseera kano mufana kyenyiza live nga tukuweereza butereevu mu mbeera eno eriwo. Wetwogerera omusibe amaze okuba nga afunyizibwa avudde wano naye nga aviridde mu mbeera ate ey'obunkenke okusinziira ku byokwerinda ebibadde wano mu kaseera wano mu mbeera eno yonna. So embeera bwetyo bweri. Omuwabirwa agambye ye teyeewulira bulungi. Yagambye teyeewulira bulungi yali tasobola kgenda mu maaso na kooti ng'ekyagenda mu maaso awulira bubi tasobola kgenda mu maaso na kooti nabya kooti ebigenda mu maaso agambye nze sijja kusobola njagala ndabike nti nkoma wano mu kaseera kano. Era omulamuzi kyawulirizza n'agamba nti katuwummule kooti ebadde adjourned mpaka olunaku olw'enkya ssaawa 3 ez'okumakya olunaku olw'enkya very early in the morning wagenda okubanga akomawo ssaawa 3 ez'okumakya. Najibu jangu eno. So agambye ye awulira akooye tasobola. Abantu subasana enfuna akamulu ensonga akasajja katumanyidde nnyo kayogera ensonga zaako nti ki nti kalinayo kalumizibwa obulwadde tikasaasidde bakazadde kibinya ekyo kibinya abantu banyiivu nnyo naye katukirize olwokubanga amateeka tugagondedde katulabe ddako enkya nanze omukulembeze kyenjogedde sebo enkya tusuubira nti bajja tubuulira amazima sebo butereeva ku celebrity track tukyagera mu maaso nga bulidde nti abantu bo tumaze okutegeeza nti sibamanyi sibamotivu kukola tuyagala ssente okera lutumanyira tubeerawo. So ebigambo ebiva wansi awo byowulira biva mu bantu ab'enjawulo bakutegeeza nti bo sina bamativu okutwalira wamu okusinziira ku bigambo ebivudde wansi. Omukulu embeera ogirabye otya? Mbeera ngirabye naye sirina kyamaanyi kyengenda kwogera mukama wange nfunayo omulala akuwa ekibaddeyo. So ensonga bwe ziti bwe ziri mu kaseera kano tuli gaba ku community we tuli mu kaseera kano nga tukuweereza ensonga zino zonna naye nga abantu bo bagamba si bamativu okusinziira ku mbeera gye balabye naddala omwawaabirwa gyagambye nti yeteewulira bulungi kusinziira ku kyebadde basuubira olunaku olwaleero. Era olaba buli avaayo mwotefu avaayo okulagira ddala nti embeera gye balaba olunaku olwaleero tebali mu mativu nayo okutwalira wamu naye nga maama kiki ekiganye so abantu banyiivu nnyo nyini ddala okutwalira wamu. So omwawaabirwa agambye nti omukiiko w'omulamuzi seewulira bulungi alina akagambo kayogedde ne bamubuuza buzibu kinagamba nti script. Kati naffe tusigadde twebuuza script eno etegeeza ki script kitegeeza ki. So bwe bityo tutambudde katusooke tulabika nti atuddeeko wansi wano nze ngenda kubanga mbasibule wano mu kaseera kano ojja kuba tukwatagana amawulire gaffe mu maaso updates zonna zonna tubaweereza ku celebrity track n'emikutu gyaffe egy'enjawulo nga tuweereza live updates tujja kuba tubatuusaako butereevu mu mbeera yonna. Tova nnyo naddala ku celebrity track emmotoka ezitwala omulamuzi zo zikiridde kuba tizimukima. So
embeera bwetyo bweri okutwalira mu sooka nja kuba nti mbasibule wano at the moment okulabika nga mu mbeera nga bweri abava wansi wano bo embeera bagiraba batya owulira otya Hajati busungu bwokka mpulira obusungu buyitirivu embeera bwetyo bweri katubasibulira wano Najibu tulabike nti ffe tuwunzika olunaku olwaleero okutuusa olunaku olw'enkya ssaawa 3 ez'okumakya tujja kubeera mu kifo kyekimu okuwulira ate kinaba kivuddeyo tujjukira nti kooti erina okutula ennaku 5 ennaku olw'enkya ajja kuba olunaku lwakuna olunaku olwokutaano nawo tujja kuba tukomawo wano okuwulira ate ensala ya kooti bwenaaba etambudde kuba zinaku 5 ze batuwa zigomba nga tutambulirako tova kusebitwaka nze Devotion Matovu mbeere bulungi mwerawo. Bana emotoka eganyo siba simanyi emotoka esiwa yangu ndadi ho kama soko vai omwana mulamu oyo amulamu Wajiteza advance yashweka break ne kamera